tubaniriza nnyo baganda baffe abeekumidde ku mukutu guno gwa the online updates page. You're very much welcome. Thank you for being part of us. Thank you for supporting the updates online page. Thank you for loving Mr. Updates. Nyongera ate mu ngeri ey'enjawulo okubaaniriza baganda baffe abeekegatta ku mukutu guno gwa the online updates page. Tuli Nakasero hospital eno embeera egenda mu maaso ku ddwaliro Sofa. Eddwaliro lya Nakasero hospital nga embeera egenda mu maaso ku nsonga za omukulu Taata Kasirye Gwanga omulwanyi. Mulengera bannamawulire basazeeko dda ekifo, so yeeyo embeera egenda mu maaso waniino. Tetumanyi kigenda mu maaso naye nga tutuuzeewo tugenda kulabika nga ate tubatuusaako buli kiba kitambula waniino sinziira nga ku kye tuba tusanzeewo. Mr. Update mumulengera wali eri ku geeti. Yoyo Mr. Update ku geeti nga omulengeraawo alabika ate ayagala kuyingirayo alabe embeera ki, ate alabike nga atunnyonnyola naki ekigenda maaso eyo munda. Bana updates page. Tukikubye. Mr. Update alabise nga ate akkirizibwa okuyingira munda nga mumanyi musajja mukujjukujju. Akozesezza obukujjukujju bonna okulabika nga ayingira munda, so mwe mubeeri basanyufu mugenda kubanga first hand information mugenda kubanga mulina first hand information. Mr. Update afunye omukisa okulabika nga ayingira mu ddwaliro, so ssaawa yonna ajja kuba nga atubuulira ekivuddeyo. Agenda kuba ate ayina agookya n'okusinga ku bannamawulire lwa nsonga nti bannamawulire ate bo bagaaniddwa okuyingira, balinda kivaayo, bali bweru balinda kivaayo baleke nga ate bakibatuusaako. So mpozi abakegatta ku mukutu guno eno ogwa the online updates page, nyongera okubabuuzaako nti mwasuze mutya olunaku lwakubiri ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'omukaaga omwaka 2020. Ng'ate enkya ya leero tufunye amawulire ag'ennaku ennyo, amawulire agatali malungi nti omukulu Generaali Kasirye Gwanga gwe mubadde mumanyi nga omusajja eyalwanirira eddembe, eyalwanirira NRM okulabika nga ejja mu buyinza, omwami abadde emabegako awo nga teyeerya ntama. Omwami ajja n'agamba kino kituufu, omwami ajja n'agamba kino kikyamu. Tufunye amawulire nga gagamba nti alabise nga avudde mu bulamu bw'ensi eno ku ssaawa 3:00 zibadde nga 5:06 enkya ya leero. Tugafunye amawulire ago okuva ku sources ennekusifu okuva eno mu Nakasero hospital nga batugamba nti ate omwami omukulu Kasirye Gwanga alabise nga ava mu bulamu bw'ensi eno. So twakatuukawo mu kifo nga mulaba be abantu abaliwo bannamawulire basazeeko dda n'abantu ab'enjawulo mu ngeri ez'enjawulo era mu biti eby'enjawulo, bonna basazeeko dda wano eno mu kifo kino eno okulabika nga nabo beefunira ku mawulire gano eno bamanye engeri ki naki ekitambula ku ddwaliro lino eno nakumanya mbeera ki eriwo naki ekituufu ekiri ku Kasirye Gwanga. So nsaba ate mwekumire ku mukutu guno, musharinge, muyite bannammwe mubeereeko bangi, tulabike nga ate tubatuusaako ekigenda mu maaso wano eno ku ddwaliro e Nakasero. Tulabe ki kawa bagenda kumuziika, yafudde ki, kubanga ffenna tubadde tukimanyi ali mu mbeera mbi naye tetumanyi ki ekibadde kimuluma. So tujja kubanga tufuna amawulire okuvaayo. Ekyomukisa omulungi kye tulina nti Mr. Update Chairman Public Health ali munda, ye abadde yeesoze eddwaliro, so ssaawa yonna gy'abba avaayo
alabike nga atubuulira ekiriyo ebyomulambo ebigenda okubeera ebyenziika n'entambula ya buli kimu. So mwekuumireko, tugenda kubanga ate tubaweereza. Mubeereeko nnyo, musharinge, muyite bannammwe bangi mpoziko emabegako mmwe abajjukira era babadde bagoberera omukutu guno ogwa the online updates page. Omukulu ono Kasirye Gwanga gwe twogerako ye mukulu eyali atadde akakadde ku Mr. Update wammwe. Ye mukulu eyali atadde akakadde k'ensimbi ku Mr. Update wammwe ko amukwatako ng'amunoonya, agamba amukwatira ku Mr. Update wakulya akakadde. Era amasimu ag'enjawulo gavuganga ku ssimu ya Mr. Update, gavuganga ku ssimu ya Mr. Update. Sebo bakunoonya oli ludda wa, jangu tugende. Abamu nga bamukubira ne bagamba waaye ndi bubi nga omanye embeera ya karantini eno, sebo jangu nkutwale bakuwe akakadde ompeeka 5, bampa akakadde nkuweeka 5. Omukulu akunoonya ate embeera eri bubi nnyo. Naye ate nga tebamanyi nti omukulu ye yali asaaga, yali tabitegeeza kubanga Mr. Update muntu we nnyo. So mwalabyeko n'emabegako awo Mr. Update nga abateereddeko ekifaananyi kye era ng'agenze okumubuuzaako ku Camp David. Ng'agenze omubuuzaako ku Camp David kuba abadde muntu we nnyo, abadde muntu awagira ekintu kyaffe ekya People Power. Ng'era yagamba ne Honorable Kyagulanyi nti alina obusobozi okufuga, alina obusobozi okulabika ng'ate afuga eggwanga lino Uganda. Nti mu bakandidate abeesimbyewo omuntu gw'alaba alina obusobozi obuyinza okufuga eggwanga lino Uganda ye Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu, Honorable waffe era Pulezidenti waffe owa Uganda addako 2021. So waliwo omuganda waffe Landirandi ogambye see the entry of a big hospital, they can't even change those pavers muswaza. Muganda waffe ebyo ebintu byonna ky'oba omanya ebintu ebyo. Nze mu kulaba okwange ngamba Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu wanaaba nga atuuse mu ntebe, ebyo byonna bijja ttereera. Ebyo byonna bijja ttereera muganda waffe, ebyo byonna bijja kutegeera. Le Pamachi Tony ogamba English please. So please Brian Abdabi live ogamba live now. Zaino ogamba naye omusajja oyo bamukwata nga mulamu ya lwadde natuuko n'okufa shiwali. Sirajo ogamba ekitalo ye munnaye. Omukisa gwe tulina nti Mr. Update yeesozzeeyo ayingiddeyo, so ajja kubanga agatuwa. Mwami Kasirye Gwanga bamukwata ne bamuyingizaayo, naye kikyabadde alwadde okutuusa ku mbeera eno okutuuka ng'afa. Byonna jjabba abituwa abadde alwadde ki ekyamusse kyali kyamukwata ddi. Byonna Mr. Update ajja kubanga abituwa ng'afulumyeeyo. Muganda waffe agambye so sad. So waliwo omuganda waffe omu agambye mbu English please, so because they want to share, baagala okusharinga mu nsi ez'enjawulo. So for those who do not understand Luganda properly, I'm going to use a few seconds or a few minutes to explain to you the matter of this live video today. Very early today morning at about 9:56 a.m. we received sad news. We received sad news from one of the family members and some people from Nakasero Hospital telling us about how Mr. Kasirye Gwanga or General Kasirye Gwanga had lost his life. So he lost his life today at about 9:56 a.m. and we are here at Nakasero. He was in Nakasero Hospital, so we are here in Nakasero Hospital to find out what had happened and how he came to have lost his life. Because a few weeks ago or there is some time back we received information that Mr. Kasirye Gwanga or General Kasirye Gwanga had lost his life, and then here the same news happened to appear unto us that still the same person had lost his life. So we really wouldn't put this to live because we did not have we had not affirmed that he had really lost his life, because earlier on we had received news regarding to the loss of Mr. General Kasirye Gwanga's life.
So we have confirmed to know what happened and to bring to you news regarding to the loss of his life. So we are waiting for Mr. Update because he went inside to get news regarding to the loss of General Kasirye Gwanga. So briefly, in about like a few minutes to come or an hour, we shall be giving you news regarding to how he came to get to Nakasero Hospital, because the last time we checked they had grabbed him, and we do not know how it so happened that he landed himself into Nakasero Hospital, and then the news we hear right now is that he's dead. So Mr. Update will be giving us news regarding to how he became sick, what was admitted of, like what he was suffering from before he lost his life, and then what caused his death. So we shall be receiving news like that when Mr. Update gets back. So baganda baffe ate abatamanyi bulungi nnyo olulimi luzungu n'ababadde beetaaga olulimi oluzungu, ndowooza nti mu mbeera eyo musobodde okulabika nga mufunako ku highlights entonotono ku ki ekigenda mu maaso waneeno ku Nakasero Hospital. So ye embeera eri ku Nakasero Hospital. Abakyala bemulengera abo bannamagye, oyo ayingidde mu nnamagye ku banda be basikaali bamuwaze saluti. Embeera waliwo ensasagge ey'amaanyi wano ku ddwaliro ng'abantu ab'enjawulo beeyongedde okwesomba, bannamawulire beeyongedde okwesomba okulabika nga ate nabo bagafuna amawulire agakwatagana ku General Kasirye Gwanga. So yeyo embeera egenda mu maaso, embeera. So agaleero go matuufu nnyo, tegalinga agaluli ge baali bamubika nga tannafa. Muganda wange gakonye James ogamba rest in peace general, but government have to explain from Dubai we bali kubeera ku muganda waffe. Tony Tono ogambye who was in People Power Car. Yabadde mu People Power Car abadde muganda waffe James Mubiru. James Mubiru MP Rubaga 2021 People Power. Abadde James Mubiru. Babiri Eshira ogamba just explain in Luganda. Babiri Eshira waliwo muganda waffe omu abadde agamba tamanyi Luganda ng'ayagala kumubuulira nsonga lwaki tuli ku live eno, ki ekigenda mu maaso, alabike ng'asharinga. Sarah Namwanje ogamba olabye nga bubya abadde muganda waffe Mubiru. Rest in peace, sad news, sorry, let us pray for him because agenze wala nnyo, Katonda amulamuze kisa. Esther Ruth Ogambe, rest in peace, General Zaina Shatun Ogambe. I'm so shocked for that man to have lost his life, yet he was arrested when he was okay. Shame on him, mafias. Ebyo government ya Museveni byekola, olaba bakikoze omuntu yabayingiza mu buyinza, naye ate mmwe abantu abawansi mwe gwe batalina na kye bamanyiiko. Susan Nakirijjo ogamba bamutta dda, tetunafuna bukakafu. Naye nga Mr. Update sawa yonna wanaavirayo ajja banga atubuulira amazima. Christine Rex ogambe si Nakasero Hospital main gate. Embeera eno okugambya abantu ekintu bakiryamu buli ne badduka, bano abasajja tebaswala, tebalumirirwa muntu wa wansi. Abajja ebyabaleeta mu buyinza babivaako, kati bakola bisanyusa mbuto zaabwe. Kibombo ogamba buli muganda yenna bafubi okumujja mu bulamu bw'ensi eno. Nabuzina katono ga rest in peace General Gwanga. Batugamba bamuwa poison, tetumanyi bulungi, tetunnakakasa. Look at the road. Katushabiriri yanogaba rest in peace dear, rest in peace General Kasirye Gwanga. Museveni stop killing our people. Brian Ogambe Abu Dhabi live now. Michael Jackson Ogai live from Dubai. Mwe bali kubeera ko baganda baffe. Moses Akran Moses ogamba no corona in Uganda, rest in peace. Moses ensonga zezo ziri technical nnyo. Brian Kazinga ogambe rest in peace live from Abu Dhabi. Baganda baffe mu Abu Dhabi tubatumiddeko nnyo. Paul Mulindo ogamba they betrayed Dr. Takome Kaira thinking they were immortal, now kaput, poison for Baganda mission. Fatuma ogambe rest in peace. Kawalya Andrew ogambe rest in peace. Hero General live in Saudi we bali kubeera ko muganda Federation Namatovu. Christine Rex ogambe okay Mubiru. Chemical Alan ogamba explain Lusoga ha Uganda and Chemical Alan Olusogo
bagamba bati asiridio manye emabega kawo tubaddeko yigange twayizeeyo bugambo butonotono obubuuza so tebuyinza kummazisa ku explaininga bulungi muganda waffe. Tumwesigye Muzamire ogambye who was in that in president's yabadde honorable Mubiro wa Rubaga addako. I like Mubiru James webale nnyo muganda waffe Moses Akran naye akwagala nnyo Caroline Abinet ogambye rest in peace General Zach Pro ogambye nange kantama. Banna yakasajja nga kabatama nnyo kanene olugezigezi kayina lungi kiki naye bantu baffe bagezaako okulabika nga batutuusaako ate amawulire. Tweheyo Brian Ryan ogambye so bad to see our country eaten on our watch. Muganda waffe tweheyo Brian kyoyogeddeko kituufu nnyo ate gwe tweheyo gwe tweheyo oli obi wange tweheyo oli obi wange wali ku Lakeside oli obi wange gwe tweheyo nkujjukira nnyo oli obi wange webale kubeerako webale kutwagala webale kulaba. Even think he died before this day sibalimba but bambi rest in peace General. Babona Philip ogambye rest in peace great as for ogambye Museveni akoze kyamaanyi okutta abantu. Mpozi ate bannange gavumenti twagala mweddeko bannaye twagala mweddeko mutunulire embeera eri waneeno mutunulire embeera eri waneeno ku ddwaliro amalwaliro ge baleetamu abantu ab'amaanyi agaleetebwamu abantu ab'amaanyi lengera ebikwaniriza ku ddwaliro wano ng'otuuse mu ddwaliro lye Nakasero nga mu butuufu ne bakuleetawo ng'oli mulwadde olabira ddala nti ate tolina nasuubiri wonna. Byebino ebintu Mr. Updates Chairman Public Health bintu byayagala okukwasaganya alabe ng'ateeka embeera ennungi mu kibuga Kampala alabike ng'ate atereeza ebyobulamu by'ekibuga Kampala. Brian Kazingo Brian Abu Dhabi live nawe mwebale kubeerako baganda baffe olumbe tugenda ddukuma mu kizungu timu mayo labika goli we salama eyo match in the sides eyo where he was staying. I'm here in Kizungu where he has his home and no one is allowed to get in. Embeera ekyali yabwerinde nnyo muganda waffe atimu gumirawo ko kubanga ne wano ku ddwaliro tebakkiriza bantu bangi kuyingira bakkiriza bantu nga balina we bamuyita oba nga baŋŋanda tutandise olaba ku mmotoka z'amagye zitandise okutuuka tulinda tulabe ate ani agivaamu. Mmotoka z'amagye zo zitandise okutuuka naye egenzi waliwo badde etuuse waneeno ku ddwaliro e Nakasero naye ate etuuse abalimu tebafulumye wabula ate bapiikinze omuntu abadde awo wabweru oba abadde informant nga yabawa ekituuseewo olutuuseewo neepiikinga omuntu mala n'esimbula. Eyo embeera eri ku ddwaliro waneeno ku ddwaliro lya Pito. So baganda baffe mwenna abeekomedde ku mukutu guno ogwa the mwebale kubeerako baganda baffe. Lutaya Julio gamba waiting to see my Bobby coming here. Honorable oba Robert Kyagulanyi Ssentamu addako ajja kubanga naye nga atuuseewo tujja kubategeeza nga omwami ono Kasirye Gwanga abadde muntu ng'amwagala nnyo abadde muntu ng'akkiririza nnyo mu people power ng'era akkiririza nnyo mu Robert Kyagulanyi Ssentamu nti ku bantu bonna abayingira ensiko ne mwami Museveni ye muntu yekka yali avuddeyo n'agamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ye candidate oba muntu gwe tulaba ayina obusobozi obulabika nga busobola okufuga eggwanga lino Uganda. So nti kiba kyanjawulo nnyo nti tekyogeddwa muntu wa bulijjo kubanga General Kasirye Gwanga yali mu nsiko yalwana abaddeko n'omukulembeze amanyi ekibeerayo mu ntebe eyo era wabaako gavumenti nno omuntu bw'ati ne bw'ati yalina obusobozi obulabika nga bufuga eggwanga linene Uganda obeera olina okukkiriza lwa nsonga nti abaddeko mu mmundu agimanyi amanyi eggwanga we litambuzibwa. So avaayo n'agamba nti Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ye muntu yekka gw'alabamu obusobozi obulabika nga bufuga eggwanga Uganda ate toyinza kulabika nga okibuusa maaso toyinza labika nga okibuusa maaso
abadde muntu ng'ayagala nnyo ekisinde ekya people power era nga akkiririza mu maanyi g'abantu ng'ate era teyeerya ntama nti olw'okuba NRM ajja akole ng'abalala bwe bakola nti Museveni biki mwami Museveni akoze kino ne byatakoze ne babikungiriza ye ng'ajja n'agamba nti wano eno mwami Museveni yakolamu ensobi wano eno kino na kino. So abadde atwagala nnyo nsuubira nti ssaawa yonna yonna ne President ajja kubanga abaako engeri ey'enjawulo gy'afunamu okulabika ng'atuuka ku ddwaliro lino erya Nakasero oba mu byonziikaziika. Omanye ebintu bya President si byakwogera nga bwe mumanyi olw'ebyokwerinda. President alina engeri gy'akolamu ekintu kye mulabirawo ng'atuuse. Ye President alina engeri gy'akolamu ekintu kye mulabirawo nga atuuse. So eyo embeera egenda maaso wano eno ku ddwaliro e Nakasero. Mpozi abaakatwegattako baganda baffe tuli wano ku ddwaliro e Nakasero ewafiiridde Generaali waffe General Kasirye Gwanga mwenna gwe mumanyi. General oyo mpozi mumujjukirako emabega wali eri yakuba emipiira gya Catherine kusaasira amasasi n'awoloma ng'ekikoko ekizungu. Kubanga ffenna nga bwe tumanyi omukyalo oyo yajja n'agamba bo balina ssente nnyingi nnyo naye twebuuza ki ekyali kimukaabya ng'emmotoka ye bagikubira amasasi. So tulaba ku ambulance y'amagye yiino etuuse kati tetumanyi oba yegenda okulabika nga etwala omulambo naye tulinda bulinzi tulabe ambulance sofa yiyo ebadde etuuse ey'amagye. Ambulance y'amagye yiyo erabika nga etuuse kati tetumanyi oba egenda kukima mulambo kugujjawo oba ki naye nga byonna tujja bba tubibaweereza mwe mwekuumireko mubeereeko baganda baffe ssaawa yonna tujja bba nga tubabuulira ekituufu. Ambulance yo yiyo etuuse mugirengera wali eri bafande basanitayizinga bulungi nnyo abagijjiddemu. N'emmotoka yiyo hando zaayo bazisanitayizinga bulungi nnyo balabike nga beetangira ekirwadde kino eno ekya COVID-19. So yeeyo embeera egenda mu maaso. Waliwo n'emmotoka endala yiyo etuuse emabega naye tetumanyi ani agijjiddemu. Kirabika nga bakyasanitayizinga ambulance eno ey'amagye. Kaakati tulinda tulabe tetumanyi egenda okutwala omulambo erina beereese kubanga emmotoka ez'amagye ezizo zibadde ziyitawo buyise muzirengera emmotoka ez'amagye ziizo zonna zitandise okutuuka kubanga omuntu afudde abadde muntu w'amaanyi nnyo mu ggwanga. Emmotoka ez'enjawulo zirabika nga ziyingirawo ngaeyo mulengera n'eyo yiiyo amagye etuuse wabula ate ekyenjawulo ekiriwo nti zijja ziyitawo buyisi tetumanya ate ki ekiyinza okuba nga kigenda mu maaso. Waliwo omunene alabika ajjidde mwene emmotoka naye tetumanyi yaani bagaddewo naye nga ssaawa yonna yonna tujja bba tubawaayo ekivuddeyo naye alingidde embeera ensasagge kasattiro kennyini wano eno ku ddwaliro oli Nakasero hospital kubanga bannamawulire bali bweru ate nga tebakkirizibwa kuyingira munda bo bakomeziddwa weeru bonna ng'ate we tulindiridde okulabika nga tufuna ebituufu ebiri mu ddwaliro ly'e Nakasero. So mwekuumireko baganda baffe mubeereeko bangi tujja bba tubatuusaako ekigenda mu maaso wano eno ku ddwaliro ly'e Nakasero. Embeera ya nsasagge nnyo, mbeera ya ntiisa, mbeera si ya ssanyu. Eggwanga lifiiriddwa omuntu ow'amaanyi. So embeera gye tulimu ya nnaku nnyo. Mbeera tewoomya ttooke. Bannamawulire mubalengera bonna ku geeti tebakkirizibwa kuyingira bonna bakoma bweru. So yeyo embeera egenda maaso naye ate ffe abali ku mututu guno ogwa the online updates page oba Seginya Muhammad
fans page. Tuli bannamukisa nnyo olw'okuba nti Mr Update yafunye omukisa n'abeera omu ku baayingidde munda. So ffe essaawa yonna yonna ajja kuba nga agaliko ajja kuba nga atuwa ekituufu ekiriyo munda. Ajja kuba nga atuwa ekituufu ekiri munda mu ddwaliro. Ajja kuba nga atubuulira ekituufu ekiriyo munda, ng'ate abalala bo bakomye wano eno wabweru. Ffe kambaweereze ekiri wano wabweru w'eddwaliro n'embeera kyeriwo, ate ye wanaavirayo munda ajja kuba nga atubuulira ekituufu ekiriyo. Tuli mu assumption wano eno nga tulinda bulinzi nti omukisa gunaaba guzze tukkirizibwa okuyingira, tujja yingira ate tulabike nga tubibatuusaako. Naye ate ogwo nga tegunnajja, tulina ogwa Mr Update Chairman Public Health okuba nga ye yayingidde dda. So saawa yonna yonna ajja baagatuwa atubuulire ki ekituufu ekiriyo, ye atubuulire embeera yonna yonna nga wenaaba etambudde munda eyo mu ddwaliro. Akasatiro kamaanyi nnyo, bannamagye beetala wano kamba zoomingiremu ekiriyo. Mubalengera basala badde eno n'eri, naye katusabe Katonda atuyambe tulabike ng'ate tufuna omukisa okumanya ku ki ekiriyo munda. Ebintu eyafudde jeneraali musajja w'amaanyi nnyo mu gavumenti, takkiriza ne batuuka wali agoba bagobe. Oyo omusajja agenda mu ssaati eya cekiti n'enkofiira, ate abadde akimyo yali mu ya orange, okulabika ng'ate ndowooza babaako bye bakwasaganya bintu bya oda. Abaaleeya mwe bali bangi, n'abali mu byambalo eby'amagye we bali bangi. So yeyo embeera egenda mu maaso, bintu bya oda, bintu bya aro sijui ani nani biki. So kati atamanyi Luswayiri tokwasaamu n'ekimu. Atamanyi Luswayiri tokwasaamu na kimu. Namubiru Shamira ogamba ani afudde? Muganda affe Namubiru Shamira, Honorable General Kasirye Gwanga yatukubira emipiira gya Catherine Kusaasira oyo. Ekyo nze nkimwenyumirizaamu nnyo. Ye afudde, yatuvudde ku bulamu bw'ensi eno ng'ate yafudde essaawa nga 3 ez'okumakya, 3:56 awo twafunye amawulire nti muganda waffe oba omulwanyi General Kasirye Gwanga avudde mu bulamu bw'ensi eno. Pretty Madina ogamba camera is not clear. Simanyi oba eteredde Pretty Madina, kamera eteredde? Webeera eteredde ng'ongamba eteredde kati. Webeera eteredde ng'ongamba eteredde kati. Webeera eteredde ng'ongamba kamera eteredde. Barasa Babura ogamba kamera not clear. Simanyi kamera eteredde Babura. Barasa Babura kamera eteredde ongamba Kusaasira agenda kulya enkoko. Sebo agenda ali enkoko, kyogamba Kusaasira ye yakoze ku by'engenda y'omugenzi. Fatuma Nakato ogamba I'm waiting for Katumba to come. Nantalo ogamba so sad. Segenya Hamuzo ogamba Teresa network. Bannaye nsaba muŋŋambe network erikiriya oba kimala. Nsaba muŋŋambe baganda bange, simanya abamu baŋŋamba network erikiriya naye ate ndaba ng'ebadde eringa eri ku mulamwa. Bajeneraali bangi, omulengera genero wuuyo ate bamuuzisa jeneraali wuuyo, naye kugambe ab'ebitiibwa bangi abatuuse mu kifo kino eno. Ab'ebitiibwa bangi abatuuse mu kifo kino eno. Kaakati nze Nakirukyoga Mulimba yafa 1 week ago. Munaye tetukirinako bukakafu ekyo, naye nga mu gavumenti ya Museveni buli kimu kisoboka. Peace Joy ogamba rest in peace Kasirye Gwanga. Bannaye Abula Namando ogamba bannange okufa kubaawo mukkirize Kasirye Gwanga. Bw'oba okola obanga oweereza sitaani nebyobu otya
nze si subscribinga naawe adomola eyo akulira security nga waliwo mwabadde mulaba ob'oluswayiri gwe nabadde mbagamba. I'm surrounded by this people in the place. Spokesperson of the Kogera. I find that the was a very good consultant, very good officer, one of the best military officers we have in this country, and everybody knows. And of course, as you know, I would say he was a hero and a model. No, it's not what I say. The rest of the parliament will say talk about it. He was the main he was my advisor in farming. Recently, about a month ago, young member said, you want to make money, plant trees. And I'm going to coordinator, and I'm going to plant a lot of trees in our home area, in Victoria. And I was going to begin this year, and next year. And that forest, where I have the 50 acres, close to 100, and economic, I'm going to name it after General Kasiri Forest. Yeah, that's all I can say. I'm not facing so you know, Hey, how are you? It is disheartening, but Kasiri Gwanga has proved that he was a real hero. To have passed on Heroes Day. But what I can tell you is that Right, so that was sweat from his sacrifice. It's a pity that we have lost him, but at least he has left a legacy. He has left Uganda where he is, and we thank God for having given us Kasiri. He was a peaceful man, and he meant what he said, he meant what he did, and so we have benefited. The peace we are enjoying was brought in by Kasiri Gwanga. And so while we mourn him, I feel gratified that he has passed on Heroes Day. And shall always remember Kasiri Gwanga as we remember the heroes. Have you ever asked with him? And how? I was at a DC. And Gwe usika kamera yange nawe okiraba incident ogimenya tubeeremu going through PG district, that's where I first met Kasiri Gwanga. And he was a no-nonsense man. Just as I said, he meant what he said and he meant what he did. So I know him personally. Although for some time now, we were disconnected. Kasiri Gwanga, at least afudde ku lunaku lw'abazira okukakasa nti muzira era tunaba tujjukira abazira abalala. Nange kennyini ndi muzira kuba nange nalwadde Gwanga naye tusirikidde naye tunaaba tujjukira abazira abalala nga ne Kasiri Gwanga tumujjukira ku lunaku luno nga nti yalwanirira eggwanga lino ng'ate Yasini koyesi, nagamba Yasini, Yasini koyesi, temugamba afendi, temugamba afendi, temugamba afendi, nagamba Yasini, koyesi, temugamba afendi. Mukama akumuze nirembe. Yafende jone kaje mukama yamanyi. Ingira muro. Yasini. Mukama.
Just cool down, cool down. Mr. Yasin. Teribiri nemubika lero nemuteekako kino luli nemusaako kino naye n'agamba mwe basajja mmwe temwina kyemmanyi ku jeno teri amumanyi mmwe teri amanyi jeno nange siina kyemumanyi naye ekifaananyi kyandekedde twasemba okujja n'afende afende n'asiibula booye n'asiibula booye Mukama ensibo ekyomu naye Mukama Afando badde omuyita muganda wange. Jeno siina kyemuyita yansiima ng'omuntu nakaya zine mvuga era nga ngamba kimu wafuna omukisa siri muntu mwangu naye olaba obedde nange Mukama kutaddeko amaaso ne Mukama afande thank you nembera n'afende emyaka 7 naye Mukama atutta afende Mukama atutta afende amututte tekyali kirala nammwe mubadde mujja ne mumwogeza kaakati bibaweddeko afende afudde afende ndowooza afende bangi badde bayogera naye Bosi wakoma kwogerako ddi naye? Excuse me, I want to talk to the son of General. The son? Is he the son? No, this is just a brother. Driver. This is driver. This is not his son? No. Go on. Mukulu wadde wakoma kwogerako naye ddi bawo? Afende Afande wakoma kwogerako ddi naye? kwega buli kyendowooza mu mutwe gwange afende mpulira nga kineta maziga Wakoma kwogerako ddi naye mu buntu ng'akyali? Tojjukira? siyinza nakujjukira naye afende Ebbanga lyamaze mu ddwaliro badde tojjangako mulaba. Kulaba mbeera gyali. abadde tayogera Ebbanga lyamaze mu ddwaliro nga tayogera. nga mutuukako nentunuulira afende nga nze si gwe mmanyi afende nga ngamba obulamu bwange teri abumanyi Amaze obbanga ki wano mu ddwaliro sebo? Yajja mu bbanga ki wano mu ddwaliro? Kugamba badde tafaananika mu afende mbeera amaze eyo. sabiti kati nga Ya bbiri. ya bbiri Naye embeera y'okulwala lwala ebadde... afende ate talwalalwala eyo embeera eriwo waniino gwe mulabye oyo abadde akaaba ennyo amaziga bambi abadde driver w'omukulu Kasirye Gwanga ow'omugenzi General Kasirye Gwanga ng'ate bambi kati ye ennaku gy'alimu ya mirundi mingi agambye omukulu Kasirye Gwanga yali yamusiima ng'omuntu nga talina wamuyita Kasirye Gwanga y'omuntu bwebadde bakusobola okutegeera bulungi asobola okulabika ng'omuntu asobola okutiisa oba omuntu omuzibu ennyo naye nga yeyo engeri yali yeeyisaamu
he was a good man, he was a fighter, and one of those who contributed to the liberation of this country. I know him as a leader. He was a leader in the November as chairman. He was a general in the army. So for me, as one of the leaders of this country, we've lost someone and we shall miss him. Yes, and we'd like to briefly, how would you describe the way not necessarily as the MP, but as a Pan-African. General Kasirye Gwanga, I will summarize him as a Pan-Africanist and a liberator, a patriot for the people. Mpozi baganda baffe abakegattako mukutu guno gwa online updates page. Abantu ab'enjawulo abantu ab'enjawulo buli omu ayogera kike ku General Kasirye Gwanga ne Bobi Yanga yamawulire akayingirawo kiri kita Bobi Yanga wikiriya Bobi Yanga wamwe naye asazeeko mpozi ate baganda baffe abeegatta ku mukutu guno gwa online updates page. Omwami oli gwembalaze nga ate bambi akaaba ng'ayiwa amaziga omwabe nga akaaba ng'ayiwa amaziga bambi bamuyita Mwami Yasini ng'ate ye driver w'omugenzi General Kasirye Gwanga agambye bambi Kasirye Gwanga tumubuuziza nti omugenzi obadde omuyita otenaga Kasirye Gwanga mbadde sirina wemuyita General mbadde sirina wemuyita General mbadde sirina wemuyita ambulance ye efulumyeyo tetumanyi oba ate etutte mugenzi oba egenze enkalu naye nga ebadde efulumyayo. Mpozi mbadde mbagamba ku mwami oli abadde akaaba mwenna gwe mulabe nga bayingiza mu mmotoka tumubuuziza General omuyita otya n'agamba General mbadde sirina wemuyita General yansiima ng'omuntu General yamusiima ng'omuntu n'amutwala ng'omwana atandike okumuvuga ng'ate abadde yakavugira General emyaka 7. Mwami Yasini abadde yakavugira General Kasirye Gwanga emyaka 7 n'amugamba abantu bonna tebantegeera siri musajja mwangu naye gwe wantegeera sabadde akoze ne General okumala emyaka 7. Mpozi ate bambi amaziga ge tuyinza okugamba nti maziga ga njawulo nti akaaba olw'okubanga alumiddwa nnyo olw'omuntu yali yafuukanga taata nga alabika nga amuvudde ku maaso agambe General Kasirye Gwanga yali tannafa yamugamba awulira akooyensi nga bye bigambo General Kasirye Gwanga bye yali yamugamba yagamba awulira nga akooyensi nga awulira obulumi obw'amaanyi ng'ensi agikooye nga bwe bamubika n'ayogera ebigambo eby'enjawulo ebimu ebitayinza na kuyisibwa ku mpewo ku neeno naye ate bambi ye oyinza omukwatibwako ekisa mu ngeri ey'enjawulo olw'okuba nti kati ye afiiriddwa taata ate n'afiirwa n'akalimu kubanga wabanga omulimu gwe gubadde gwa kuvuga General ate nekirabika nga General bambi avudde mu bulamu bw'ensi kitegeeza nga ate ye alina amaziga ga ngeri afiiriddwa mukwano gwe era taata we omuntu yali yamuwerokaminga nga tubadde tumanyi General Kasirye Gwanga nga yamuwerokaminga bambi amuyisa ng'omwana ate n'alayika ng'avudde mu bulamu bw'ensi ate nga yabadde amuwa 10 olw'ensonga nti yabadde driver we kitegeeza bambi musajja wattu n'akalimu kaweddewo so ge maziga ago ge mubadde mulengera nga musajja wattu tayinza na kubanga ayogera bulungi ayogera wakaaba lwa nsonga nti olwaleero akaaba kugenda kwa General naye ate nkyagenda kuba akaaba kyakulya nti akalimu ke bambi kabadde ayina ak'okuvuga General kaweddewo ate ng'ebyo bitadde ebbali ebyakalimu nti General abadde nga taata bambi musajja wattu yamuwerokaminga n'amuyingiza mu maka ge nga era amutwala ng'omwana ng'ovudde ku byokubira nti abadde driver we naye General abadde atwala Yasini ng'omwana ng'ate mpozi koffe ababadde batera okubeera okumpi ne General tubadde tumanyi omwami oyo Yasini nti oba oyagala General okubira Yasini
nga kwegamba bambi Yasini ye buli kimu wa genero. Yasini agamba genero abadde nga taata, abadde nga mukwano gwange eyanyaniriza nga buli omu neeganye, nanyaniriza nampa akalimu, n'abeera nga buli kimu wenfuna obuzibu nenziruka ewa genero. Genero kati amuvudde ku maaso bambi ge maziga musajja watuuga abadde akaaba. Ng'era tumulese takyabitegeera, tumulese bamutadde mu mmotoka nga tetukakasa nakakasa nti asobola okugivuga nga addayo olw'embeera ate ebadde etuuseewo. Luzira Rose ogambye ekituufu Kasirye Gwanga was poisoned the day he was arrested. Mr. Update eky'omukisa omulungi gyali chairman wammwe, chairman public health ye yafunye omukisa ogulabika nga guyingirayo. So anaaba ataavuddeyo ye ajja bba kitutuusaako atubuulire ki ekiriwo ekituufu. Naye ate baganda baffe mu ngeri Nakiruki ogamba Bobby Yanga mugende mu field ebyo temujja bitegeera. Bobby Yanga omutume mu field tajja bite. Kasirye Gwanga abadde musajja w'amaanyi bannaye. Kasirye Gwanga abadde awagira struggle kyovola olutugambye mu Kasirye Gwanga avudde mu bulamu bw'ensi eno. Ffenna tubadde tugenda mu field nga bwe mumanyi nti ennaku zino tuli team mask, team dot to dot, team village to village, team ground work. Mumanyi ennaku zino Mr. Update ne team ye tubadde team ground work. Naye olwafunye amawulire nti ate omukulu Kasirye Gwanga avudde mu bulamu bw'ensi eno, ne tulabika nga ate ffenna emmotoka tuzikyusa tuzizza ku Nakasero hospital. Nze nasooseewo ate Mr. Update n'angamba tubadde tulina gye tugenda mu field village to village, ate ne tulabika nga tufunye amawulire ag'enkikwe. Naye Mr. Update uno avuddeyo kaabere nga ate atuwa ku ki ekibadde mu ddwaliro. Kitalo nnyo Gwanga nze atabadde mukwano gwange nnyo kozi omu ku basajja ate bankubira ne kasimu ne baŋŋamba Segirinya yawo otambudde bulungi tambula bwoti. So General Kasirye Gwanga yabadde yava mu bintu bye ebyokulowooza nti muna NRM yenga w'abantu bonna, atabadde musajja nga ayogera openly nga yali open. N'olwekyo tufiiriddwa omusajja abafamire butuufu nga bonna ate abafamire kituufu kiri nti ofiiriddwa omukwano gwo. N'olwekyo kibi nnyo ekyamuganda naffe General Kasirye Gwanga. Tugenda omusajja abaleeta Mwai Museveni badde njagala alabe ku gavumenti empya ng'ezze ey'abantu ezze nga talina mmundu alabe bw'esobola okukola. Naye kibi nnyo ekyamuganda naffe General Kasirye Gwanga, era enteekateeka eno tugenda gibeeramu paka kuzika paka kukola ki nga tuli wamu n'abafamire, because Kasirye Gwanga abadde mukwano gwaffe nnyo. Olwekyo kyakusaalirwa nnyo naku nga luno lwayiroozidde lwafudde, ate nga era bebaleeta Mwai Museveni ezanyi twalinga coincidence, because bebaleeta Mwai Museveni ate era kuyiroozidde lwafudde. Olwekyo tetujja kwerabira General Kasirye Gwanga. Era ffe omuzira waffe nga bannayuganda oba nga bannankyukakyuka ye General Kasirye Gwanga. N'olwekyo ffe tusazeewo okucelebratinga yiroozidde nga tukungubagira General Kasirye Gwanga. Ekirala tudda Ntinda right now bade bagitwala Bombo, then from Bombo tugende Ntinda. So right now family against Ntinda mu makage, then from Ntinda yo bade bagitwala direct Bombo. From Bombo bajja baba tuya kuzika naye nga bwetwogerera family against Ntinda kuva Buganda. I have very good information for you. Don't go. Journalists, guys. Journalists. This is a relative, Banang. Journalists, I have good information for you. I'm called retired Captain Bennett. You here? I am called retired Captain Bennett. I'm a lawyer by profession from the army. But it is sad news to lose General Kasirye Gwanga. He has been my confidant. How? When I was executive director to Party the Asian Property Custodian Board, he contacted me over his land in Makinde and his land in Mukono, his farm, vanilla farm in Mukono. I did what it takes. I wrote a report regarding his
regarding his land where he was being evicted in Makinde, and it's good His Excellency the President intervened and compensated him over the land he was being evicted in Makinde, where his brother captain of Air Force died from. That one I did my part as a professional and his juniors. But on the other hand, I beg to encourage this information to the public that he has his land, he has been occupying his farmland in Mukono, Vanilla Farm, over square. That square mile by law, he has been occupying it and is recognized as a hoarder. However, Matia Kasaja had advertised that land for sale, and yet the president had offered that land to be given to him as a retired senior officer. So now that he has died, I was his junior, but patriotically I cannot keep quiet when I was the immediate executive director handling custodian board properties, where General Kasirye Gwanga had interest in that land, and yet the president had directed through by then PPS to handle. So I beg to inform you that that land, the public should know that his family should get in touch with me. I have all the interest that his farm in Vanera of Mukono should not be taken away. I'm called retired Captain Bernard, an advocate, and I was former executive director, Departed Asian Property Custodian Board. I'm here to fight for his interest, his family. That land should not be taken away because Honorable Matia Kasaja had already advertised it for sale over 2 billion. And yet, and I know where he's gone. Ebyo ebigenda maaso waneeno ku ddwaliro e Nakasero, nga ate abamu ku balooya retired Captain Bernard agamba nti musajja wattu n'ettaka ly'abadde ayinamu gye mumanyi eri Mukono ku Camp David, ettaka erigenda mu square mile namba. Minisita Kashaija abadde nga agamba nti Minisita Kashaija olwedde ettaka yabadde yalitadde dda ku sale, ng'ate ettaka eryo lyali lyamuweebwa pulezidenti nga retired general. So ye embeera ebeerawo munnaye abantu ate we bafa kaakati Minisita Kashaija ettaka ly'omugenzi ye olwedde yabadde yaliteeka dda ku sale. Tubifunye waneeno ku eyali junior executive Captain Bernard nga yagatuwadde, nga ye ekimuleese waneeno kulaba bafamire, kulaba ngeri gye bayinza kufuna mu ttaka eryali ery'omugenzi, oba abataata oba wa luganda oba baaba obaani. Mpozi nyongera okulabika nga ate omwami oyo nziramu okumubalaga yoyo Captain Bernard, ate nga lawyer, he's a lawyer by profession, ng'alabise nga ajja ate ye okulwanirira eby'omugenzi nti Minisita Kashaija yali yateekadde ettaka ly'omugenzi ku sseero mumanyiyo. Mr. Update yabagambye edda nti yagendayokko okukyalira ku mugenzi n'amuwaayo n'embuzi, nti ettaka eryo baalitadde dda ku sale. That land is already on sale, nga Minisita Kashaija ye yalitaddeko, ng'ate ettaka eryo lyali lyamuweebwa omukulembeze w'eggwanga nga retirement package nga senior retired general. So yeyo embeera egenda mu maaso. Mpozi ekyenjawulo nti omulambo ogw'omugenzi gutwalibwa ku Barracks e Bombo, then oluvannyuma ate bajja kugujjayo balabike nga bagutwala Entinda nga we tugambiddwa. Ebyo ebiwuliseewo nti omulambo kati obudde buno ambulensi y'amagye egufulumiza nga bagutwala ku Barracks e Bombo. So obudde bonna bajja kubanga bagukomyawo ate balabike nga bagutwala Entinda. Obudde buno eno amawulire agasingawo kaawo tetugayinawo bula
kambanoonyeze ku Mr. Update engeri gye kiri nti ye yayingidde nayokko asobola okuba nga atuwako kisinga ekivuddeyo. Mr. Update alagira tetugenda lumba alinange gwembezaabuza so yeyo embeera egenda mu maaso wano eno abantu abasinga batandise okwetegula ekifo anti emmotoka zemulengera ezeetawula za UG State House Magye eyo embeera egenda mu maaso. Mpozi ate omulambo gwa Genero gwo gutwalibwa ku Barracks Ebombo gye gugenda okuggyibwa gulabike nga ate gukomezebwawo entinda. Bannamawulire mubalengera n'abantu ab'enjawulo ababadde bazze okulaba ki ekyatuuse ku Genero. Leero bagakakase matuufu oba makyamu kuba babadde bagamba luli baamubika ng'ate mulamu. Kaakati bazze kukakasa nti mutuufu era abantu oluzze ne babawa amawulire nti no kituufu. Abamu ne batandika okulabika nga bagenda, abamu ne basaasira era abantu abasinga tubadde wano bagambye Genero Kasirye Gwanga ye muzira waabwe. Bagambye Genero Kasirye Gwanga ye muzira waabwe ow'olunaku olwaleero. Abamagye bangi betuwuliddeko nga boogera wano eno ng'era abamu bagamba muno abadde menta waabwe bajuniya be yazze abakwasaganya nga mpolampola yabalaga nti mukole kineeno kino mukikole bwe muti kino mukikole bwe muti. Muganda Ferozi webale kwebereramu omugambi Kasirye had changed totally from NRM way back era bulijjo ayogera nga awakanya enkola ya gavumenti n'emirimu. Kituufu mpozi waliwo omuganda waffe kuno yabadde agamba mbuno Kasirye Gwanga abadde wa NRM. Njagala okutereeza omukulu oyo yaliko nga balwanirira okulabika nga abaleeta Mwami Museveni mu ntebe y'obukulembeze nga era bamwesize nga balina ebigendererwa byabwe nga bamanyi yagenda okununula ensi. Naye yagenda okulaba nga ate omuntu gwe beesiga okuleeta mu bukulembeze ate byakola byanjawufu era oba byanjawulo nnyo ku bibaali bamusuubiramu. Omukulu oyo n'ava mu mbeera eyo gye mulowoolezamu nti yali wa NRM era nga abadde awakanya enkola ya NRM. Mukulu Kasirye Gwanga abadde awakanya enkola ya NRM nga era abadde agamba nti Mwami Museveni kino kye yakoze tekijja. Dina Naimpungu ogamba bambirayi from Geneva webali kubeerako muganda waffe. Brenda wa Kinono ogamba network bangi mutaddeko network naye erabika yatereddemu bulungi. Luzira Rose ogamba naye Mr. Updates Geno abadde yakunoonya yali amunoonya luli eri naye ate byali byalwali kubanga mukimanyi bulungi Mr. Update wamu abadde mukwano gwa Genero nnyo. Suzy Banks ogambe really he was a hero, rest in peace Genero. Omule Mirembe Nankabira ogamba rest in peace. Na NAS Agnes ogambe it's rare to find a man crying but very sorry driver to lose your boss. Ate munaye ekyenjawulo ekiriwo nti tabadde boss kyokka naye abadde nga taata ate nga ye mukwano gwe nga mbadde mmanyi Kasirye Gwanga okutuuka nayaniriza omuntu yali yamwaniriza nga amutwalanga mwana tabadde boss kyokka. Mukulu Yasiini tukusaasidde nnyo munnaaye. Katrakati ogamba rest in peace big man obambi kitalo nnyo. Kuteesa Magi ogamba rest in peace. Kabega Jimmy Wamala ogamba ate ono. Nanyonjo Ben ogamba rest in peace. Nakanjako Josephine ogamba Margaret kitegedde bulungi muganda wange. Kabega Jimmy ogamba imagine BK Safari ebyettaka biyingiriddemu wa ku ssaawa eno. Munaye BK Safari omanyi buli wabeera omugenzi wabeerawo abaagala okukozesa opportunity y'okweddiza eby'omugenzi. Kaakati omwami ono azze nga ekintu ekyo kyayisibwa dda nga ye ate ayagala kulwanira bya mugenzi. Ayagala kulwanira bya mugenzi. Omwami ono agambye ayitibwa Captain Bernard nga ye ayagala kulwanirira ettaka lya mugenzi kubanga captain retired captain ate nga lawyer. Ye ayagala kulwanirira ttaka kubanga omukulu nga tannafa Genero Kasirye Gwanga yali yamugamba ku ttaka eryo era nga Mwami Kashaija ayagala kulitunda ettaka yali yaliteeka ku ssero ate nga ettaka eryo lyamuweebwa omukulembeze w'eggwanga nga senior retired general ate Omwami Kashaija n'ayagala okulitunda. So omwami ono kye kimuleeseemu okulabika nga ate alwanirira ettaka ly'omugenzi era ye azze anoonya baŋŋanda bayitiramu mu nsonga ezo amanyiwa we bayinza okweddiza ebya taata waabwe kubanga omukulu Kashaija abadde yabiteeka ku ssero.
mpozi abasinga ettaka eryo mulimanyi eryeye mukono erya Camp David kumpi almost tebadde nga square ya mile namba mwena abaali batuuseeyo lyeryo ettaka lye babadde batadde ku sseero omukulu Kashayiza olwamanya nti Mwami Kasirye Gwanga ali mu mbeera mbi mu ddwaliro yettaka yaliteekerawo ku sseero so kyekireese omukulu ono retired Captain Bernard okulabika nga atalwanirira ebyomugenzi mpozi ate kwegattako ku bantu abalala ekikola kyakoze kibadde kya buzira nnyo kuba omuntu avaayo okulabika nga alwanirira ekintu ky'omuntu afudde ate naye abawanjawulo Susan Nakirijjo ogamba Museveni mu binnyo yeeyo omusajja oyo mu binnyo twagala okumanyisa abantu nti musajja mu binnyo si musajja mwesigwa si musajja mwesigwa nga Mr. Update we yabagambye ku makya yajja emyaka egyasooka 5 n'alabika nga ate akola agezaako kukola ku byabaleeta 5 ejaddako n'akyuka 5 ejaddako n'aviira ddala nga talina na kyakola kifaanagana ku byamuleesa mu ntebe ate 5 ejaddako n'amenka emirala yamenke wala Mwami Museveni yamenke wala n'abiviirako ddala nga ate omuntu amuwabula gwalabanga omuntu omubi embeera gye yali atuuseeko ng'omuntu amuwabula ate gwalabira ddala nga omuntu omubi so muzirengera emmotoka zino zonna eziri eno mu paakingi zonna zibadde zizze kulaba omukulu Kasirye Gwanga abadde musajja w'amaanyi nnyo kakati mbanoonyeza ku Mr. Update wammwe alabike nga ate ye atuwa ekisingawo olw'ensonga nti ye afunye omukisa okulabika nga atuukayo so atuwe ekivuddeyo mu ddwaliro olw'ensonga nti ffe batukomeza wabweru naye ate ye afunye omukisa oguyingirirayo ddala wuno mufunye Mr. Update wammwe katubulira ate ensonga we zitambudde abakatwegattako ku the updates online page mwebale nnyo mwebalire ddala bwe bityo ebintu ebitambudde ebya muganda waffe Brigadier General Kasirye Gwanga bwe bityo ebitambudde ebya muganda waffe Brigadier General Kasirye Gwanga oba Major General manye ebitiibwa by'amagye ebintawaanyamu Major General Kasirye Gwanga kitalo nnyo kitalo ddala Mr. Update nyingiddeyo mu ndeeri era n'endaba embeera yonna ebaddeyo abafamire nga bali mu maziga ag'ekika ekyawaggulu oluvannyuma lw'okuviibwako muganda waffe Major General Kasirye Gwanga adde musajja wa nsonga nnyo era manyi nti mwenna abali ku the updates online page muganda waffe mumulumiddwa nnyo mu kiseera kino maiti ya muganda waffe Major General Kasirye Gwanga egiddwawo wano etwaliddwa mu Bombo Barracks maiti ye gyetwaliddwa ate amagye gongere okubeera nga gagyekenneenya n'okubeera nga bamukolako postmortem then oluvannyuma abenga atwalibwa mu maka ge ate gyagenda okubeera nga akungubagibwa mu ngeri emu oba mu ngeri endala n'olwekyo yeeyo embeera egenda mu maaso wano ku ddwaliro e Nakasero nabasuubiza ku makya nti Mr. Update ngenda baweereza live update kubanga bino binsanze ngenda mu field kugaba masks naye immediately n'embisazaamu olw'okuba nti tufiiriddwa omusajja abadde mukwano gwa president waffe wa Uganda ddako Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu n'olwekyo kitalo nnyo ekya muganda waffe Kasirye Gwanga nga bwe ndabasuubiza nja batuusaako update zonna eza muganda waffe Kasirye Gwanga nja kubategeeza buli kimu kuziika kwonna tujja kuba tukubaweereza wano live update page ewatali kuzikiza yadde bwe ntuuse wano ku ddwaliro e Nakasero police ebadde egezaako okunnemesa okuyingira naye abafamily olw'okuba nti bamanyi ne bagamba no Segirinya ayingire era Katonda n'asaasira n'ennyingira n'embeera ye eri yonna so bagenze okubeera nga bazinga maiti ya muganda wange General Kasirye Gwanga nga Mr. Update wendi era njababuulira bingi nnyo kubibaddewo ne byendabye naye nga embeera bwetyo bweri so nze omu kubakkiriziddwa nange okubaayo eri because General Kasirye Gwanga ng'ovudde mu byaki abadde musajja nga mukwano gw'abantu bonna ekyo mwenna abali kuno ku page eno mukimanyi buli omu akimanyi ti abadde mukwano gw'abantu bonna buli muntu abadde mukwano gwe so yenjawulo gy'abadde ayina n'abantu abalala so postmortem basazeewo bagende bagikolere ojayimira waali bagende bagikolere e Bombo Barracks so yembeera egenda mu maaso Mr. Update mbagambye eri lwaki postmortem ekolebwa Bombo wakitekoleddwa Mulago nti Bombo gye twagala ebintu by'amagye oda z'amagye
Mr. Update nga sibisobola mpakanyizaamu awo katono n'abafamily abamu ne banneegattakaawo nabonanga bagamba nti postmortem yandibaddewa postmortem yandibadde Mulago ko bali nti si Mulago egenda kubeera bombo ndoza balinayo eddwaliro lyabwe ery'amagye so gye bagenze okulaba nga bakolera postmortem tubaddewo ne muganda wange mu birujje musi era ffe tubaddewo wano okulaba nga embeera yonna tugezaako okulanga tugibawa naye kibinnyo kibiddala ekya muganda wa mukwano gw'abangi Kasirye Eggwanga adde okumanya adde mukwano gw'abangi buli muntu yenna abadde wano njagala mbaweeko ku muganda wange obirujje musi naye ababuulire bintu nga bwabirabye era n'ennaku gyalimu n'ennyiike gyalimu olw'okuba nti tufiiriddwa muganda waffe atazikawo ate nga tube tulina puroguramu ebadde egenda mu field tube tugenda nakaseke ne mubiru naye nga bw'omanyi nti engo bwefa ku kyalo tebabika kamyu netusazaamu projekiti eri gye tubali tugendako eyokugaba masks netugaba tujja kugenda olulala kasooke tumala okugenda okubeera n'abakungubazi era abakungubazi bwe batulabyeko naddala abafamire bambi babadde happy nnyo ne bagayi mu birwoze segiri nyoze kweganga olaba abafamire bambi babadde comfortable nnyo naffe kubanga Jeno Kasirye Eggwanga badde teyeekwekanga gamba nze njagala nkyukakyuka njagala Kyagulanyi so abafamire bwe batulabye bakakasiriza ddala nti tubadde n'omukwano ne Kasirye Eggwanga ne bamanya nti Kasirye Eggwanga mbutuufu kyabadde alwanira ekyokubeera nti buli muntu we era kyekibaddewo kubanga tuzze si buli munnamagye anaafanga ntujja kujja atunabe tutagendako kati nze nanga tasobola kufa n'eŋŋinda n'embaawo Kayima tulina abantu abamu nga bo baatuyisiza ddala bubi naye Kasirye Eggwanga tetubale tutuyinza butabawo naye singa abadde enanga sisobola kulinnyawo singa abadde Kayima Emiliano sijja lwaki basajja abo empisa gye batuyisaamu mugimanyi bulungi nnyo nti mpisa mbi naye Kasirye Eggwanga tuzze olw'omukwano gw'abadde ayina ne people power n'omukwano gw'abadde ayina ne muganda waffe Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu n'olwekyo babadde ba mukwano nnyo kambayo mu birujje musi naye abeeko byabagamba batulaba mwenna people power our power people power yes kibinyo okuba nti tufiiriddwa omulwanyi waffe Kasirye Eggwanga Jeno nze muyita mulwanyi waffe kubanga badde yasalawo dda nga wagira people power era nga abantu abamu betubadde tutunuulirwa okuba nti bawagira ekisinde kya people power batuwa ku magezi batugaidinga buli step gye tukolako so tufiiriddwa omulwanyi kyenjagala okubagamba kivolaba ngaaho Honorable Ssebinya abagambye nti twabadde n'entegeka ey'okubanga tugenda kasikeyo nga tugaba zi masiki kuba twasaze okubanga tugenda mu byalo naye byonna twabiyimiriza olw'ensonga eyo kuba nti twagambye no kasooka tuyimirizemu kino eno ate omulwanyi waffe tulabe engeri gye tumusiibulamu mu ngeri enjawulo naye nga kitalo nnyo ddala kyannaku nnyo nti Kasirye Eggwanga wafiiridde abadde olwedde yasibibwa abadde mu kutulugunyizibwa tukimanyi bulungi Kasirye Eggwanga baali bamusibira emakindye ne bamuggyaawo awo yalwalira kwegamba kibi nnyo nti omusajja ono eyakolera ensi ye akoledde ensi ye naye ate afudde teyeyagala afudde nga yakava mu kkomera afudde nga tebamu appreciate nze so kibi ekyo kye bayita nakyemalira era wano ngambira Abannayuganda mwenna okuba nti ffenna tulina okwebereramu eno Uganda tulina kwenunula ffe ngaffe okulaba nti twekolamu omulimu nakyemalira ono kubanga tumuggyako mu mirembe wanaabaganye mu mirembe then mujja kulaba ekinaba kidiira naye nga kitalo nnyo ekya muganda waffe twogeddekoko n'abafamire right now bode bagitutte ebbombo then family yegenze ntinda batugamba ebyokubanga ebyokuziika bajja kuba batutegeeza maaso awo tufunye contact zaabwe ne bafuna contact zaffe so naye nga kibi nnyo okuba nti abantu we batyo okulaba nti abantu we batyo tubafiirwa so ono mujemisi oyo boss dictator Museveni poisoned Kasirye Eggwanga waye sibinaako bukakafu naye nga ffe tufiiriddwa omulwanyi kyeniza okubagamba tugenda bagenda kunoonyereza naye kati nga mumanyi Uganda yaffe bantu bameka bafudde ne bagamba nti bagenda kunoonyereza Ziggy Wine yafa apuno bakyanoonyereza Kawuma Yasini yafa apuno bakyanoonyereza so ebyo ebyokunoonyereza tebikyakola wano mu Uganda tulina kwekola mulimu kulaba nga tujjako dictator Mr. Museveni naye nga kitalo nnyo tuwulire ennaku ku mutima kubanga ngaffe people power tufiiriddwa nnyo yoyo omuntu abadde silent support of people power nabagamba nti tulina abantu baffe bangi
people power abali mu maje abali mu health institutions abali mu education institutions abawagira people power nenga tebali vayo openly nenga tebakulu mulimu gwa manyi nyonyonyo kati Kasirye Gwanga jeno yomu abadde kwabo abantu abadde bakiriza mu people power naye katongera okusaba mukama atuyambe atuguiding buli kimu kye tukola n'okulaba nakye maliono tudiringa naye mu magezi tulabe nti 2020 he's no more nature kinjago bagamba his excellent Robert Center Kyagulanyi akyali mu race era agenda kufacinga dictator Mr. Museveni tugenda kumujja ku ekyo siba nkibagamba mwewale nnyo propaganda abantu gwe bagezako okutambuza nti his excellent Bobo entagenda kwesimbawo obwo butwa banakye malia bagezako okuteekawo embeera eyo naye nga mwebale nnyo mwebalire ddala tetuna bigambo bingi bya kwogera mu birabye ebiguddewo naye nga tugume otawule tuli mu lwero people power our power people power mwebale nnyo mbalire ddala kambaddize onayibosegirinya ja yabadde muganda affe mu birujje musi MP2 Lubaga North 2021 kimwe kimanyi bulungi nnyo tewali kubuuza mbeera ya Kinyika Gobe mu ggwanga lyaffe Uganda ya maziga meerere nga tufiirira muganda affe munnamagye Jeno Kasirye Gwanga kale bwetyo bwe tutambudde tujja kuba tukomawo tubawe updates ezinabazeeyongeddeyo naye bwetyo embeera bweri Uganda bw'otunulira obudde enkuba eringa eyagala okutonnya ate tegenda kutonnya kwegamba budde bwa Kinyika Gobe Uganda leero lufaananyeeko n'olunaku omugenzi Andrew Felix Kaweesi lwe yafa obudde bwine bwakyuka ne wano mu Uganda mwabatali mu Uganda mbabuulira nti obudde bukyuseemu bulagaira ddala nti waliwo omuntu omunene gwe tufiiriddwa so yembeera egenda maaso kitalo nnyo kitalo ddala nja kubanga nkomawo mbabuulire update ezinaba ziriwo naye tusaba omuyugo omugenzi omukama Katonda gw'ekimulu ekyemirembe tujjagenda kubeerayo family gyegenda okungubagira era bwe tuvaana embiru gye tulaga ate ne mu kuziikira tujja kubaayo naye nga mulina okumanya nti nga people power tubaddewo wano mu ddwaliro e Nakasero era nze ne muganda wange mubiru tusobodde okurepresentinga ekifaananyi kya people power that's why aba family olabye nga basanyuse nnyo ne bagaa muzze nti tuzze kugaade tebatusuubira naye bwe tuzze ate kibasanyudde nnyo aba family ne bagaa nti mutuufu Jeno Kasirye Gwanga abadde muntu wa bonna n'olwekyo yembeera eyo ate nebaza Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu naye ataddeyo post nga atuusa okusaasira kwe eri aba family n'okubategeeza nti mukwano gwe adde omusajja gwe yeesiga obulungi nti amugenzeeko n'olwekyo Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu era nange nga Mr. Update tuusa okusaasira kwange gy'oli kitalo nnyo kitalo ddala ekyamunnamagye Jeno Kasirye Gwanga Mukama amusaasire ebyamusobako Ssaabasajja Kabaka wangaale